Yes, all right. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinzo bango otuwuliriza. Weebale kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Waliwo ebyama ebibaluseewo ebadde tebinnaba nga kubanga bisa curatinga. Oluvannyuma meeting eno yatudde mu kibiina kya NRM nga basala entotto nga butya bwe bayinza okufunzaamu n'okunafuya omukulembeze w'ekibiina kino ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenda kubanga ndukuwa oli ku Yugi Updates TV gwatana kubanga otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako mubali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku Yugi Updates TV. Bino nno ebigambo ebyogerwa biwulikiddwako ngeri abakulembeze oba abannakibiina kya National Resistance Movement kya NRM basheyalinze opinioni mu ngeri gye bayinza okubanga banafuyamu opposition leader ono wa National Unity Platform okusobola okulaba nga bamugira ddala ku political landscape okubanga tabeeraliikiriza nabba ku bya pressure. Agamba nti engeri yonnayo bagambye nti engeri yonnayo na lwaki Bobi Wine alina ettutumu kiva ku poliisi, ensonga eri emu poliisi. Era mu kusala entotto bagambye poliisi eblockinga Bobi Wine mu movement ze zonna z'abagenzeeko. Jjukira movement tours, events zonna zonna ekibiina kiziba kigenza okukola poliisi emublockinga. Era bano bagamba ekya poliisi okubanga emublockinga kireetera abantu okulira nga bali sorry gyali okusinga n'okusalako ku popularity gy'aba ayina. Era ne bavayo nga bawunzika bagamba mu interview zaabwe ze bakoze nga bagamba NRM yasabye poliisi ereke Bobi Wine atambule nga tewali consequences zonna ng'ali free mu mobilization tour zonna z'agendako, bamuleke yeetwala abeere kyetwala nga tebamublockinga nga tewaliwo chaos nga poliisi tekozinze chaos n'emu. Era mbu basuubira kino ekinaakolebwa bajja kubanga bamumaze amampaati n'amababba. Era bagamba nti blockinga Bobi Wine kimuyambako buyambi kugaininga abawagizi balala na kukumpanya ba supporters okuva ebule n'ebweya, kubanga agamba buli lwe bamukwata kino kitandika okuwulira abantu nga batandika omukolako sympathy olw'okuba nti na blockingiddwa era ng'akwatiddwa. Bino nno bigenza okubaawo nga tension eri mu political landscape mu Uganda eri high naddala nga tusemberedde omwaka ogwa 2026 ogwa general election. Kati ebibiina byonna naddala kino ekiri mu byobufuzi biri ku bunkenke olw'ekibiina kino ekya National Unity Platform we bali mu kuvuganya ennyo, we bali ku mbiranye. Kati twebuuza ddala nga bye babyogedde poliisi egenda aleka Robert Kyagulanyi Ssentamu atambule freely mu mobilization tour zonna z'abagenzeeko mu events zonna. Golowooza poliisi weenaamuleka nemuwa omwaganya kigenda munafuya oba kigenda kuba kimwongerako maanyi? Jangu mu comment section otubuulire. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Updates TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color. Eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu
enamba gy'oba oyitako ojja kubanga osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo ggwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kubanga otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kubanga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okubanga otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobole okubanga ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ki ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali eyeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti nno twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira
enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kana akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda, bw'agala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.